loza muli emwe wina kati wale ate kiki ate kiki lero mundeke music ono okusinziira kunoonyereza kwenkoze ate abavubuka mweyongedde omwagala kati kyenkoze nagenze nenoonya omuntu ayinza okwogera ku kintu ng'akirinako evidence kale nenoonya n'omuvubuka eyenyumiriza mu kadongo kamu ina audience za mirundi ebiri mu studio olunaku olwaleero information nga tumugenda mubuziba n'ennyimba zino fega mutuuka n'omukyala ladies first nkoze bubiri ng'otunuulire lesi esitategeerako sirina buzibu kojja kagatto omugenzi mwalina akolagana kino omugenzi Paul Job Cafe yali yasooka kuba nkolagana nero fuuka ng'oluganda enkolagana yali ekusa ku music kuba nali music producer okuva mu myaka gy'ensanvu kuva 1974 nga ndi mu music tulikodinga nga kyajja ku mayinja tumulikodinga buli recordings ne tutandika okulikodinga abayimbi nga bo bennyini ffe tubeerikodingira kati ne Kafeero mwe yajjira nga abalala bwe bajja nga azze kutunda nnyimba yajja kutunda nnyimba naye nga bamubadala nga abayimbi abanene bwe banajja ne wajjiramu omwana nti nange nina ennyimba nti zo ziruwa nti ziri mu mutwe buli omu n'aseka n'agenda nze ne muyita kuba nali mu dduka nga ndi mu kasajja andisaanizaawo ne buli omu n'amuviira era awo ne batwala bakasozi baani abo ne batagira ezaabwe banesega mwenge we yafulumiza ensi tekungulwa ndine kujja kagato wano side walindi ne proud barista limendo koza kubanga abantu babali kumukutu kugata abantu basinga okutegeka obwagazi bakadoka kwa mujjo wa proud barista abana bali eri bidaso bali balaga mafini wenyumiriza mukadongoka nenyumiriza mukadongoka mu kubani makabiti soka nenkulira mu makanga gawuligize enyimba ezo nina ne muganda wange ne banjagaza enyimba za Kafeero nakula nziwulira neza basudde neza omwami Sebata Livingstone Kasozi abaami bonna baliko naye mu bonna nasinga kwagala Sebata mwami Sebata ne mwami Prince Job Kafeero. Lwaki Kafeero? Kubanga mwami Kafeero namwagala nnyo mu mutima. Ye wamulabako? Namulabako. Mirundi namulabako omulundi gumu sijja kulimba. Face to face namulabako omulundi gumu. Naye nali muto sinza kujjukira.
lwaki wali omwagala oba omwagala oyagala n'ennyimba ze? Njagala n'ennyimba ze naye ate ezisinga ku zo nziyize bukulu. Yes, ezisinga ku zo nziyize bukulu. Nga luyimba ki? Zenjiza obukulu Musaayi gwange naluyiga bukulu. Olulala Movia luyize bukulu. Ezisinga ezimu ku zo zize ndi mu secondary actually. Abamu ku bantu abazukusiza ennyimba ezo gw'omukwabo, so twali tuyinza twala sheno maaso nga toliiwo because we wanted to get a clear picture. Yes. Obuvu bwa ezimu ku nsonga lwaki wafokasinga nnyo kadonkamu ate nga batunulira abaana bali ku TikTok esaidi eri bali nnyo urbanized music eno bali ku bayimbi bano ababulijjo. Musaayi gwange ng'oluyimba bw'oluwuliriza kiki tumanyi gwe ky'omanyi mu luyimba? Njogera amazima oba No, it's okay, you can speak your mind. No one is going to judge me. It's okay. Okay, Musaayi gwange ekisooka ekya byonna mu bufunze abalokole banansonyiwa. Mu bufunze aba yali ayogera nti ebika biddemu basamire kumanyagana n'okwetegeera. Lugenda lutya ng'okona ku paati? Nkona ku paati ya ekyobusamizo kijjayo bulungi n'ekyokudambika. Kati oluyimba olwo baluwulire bulungi bo nga bo they concentrate. Nze mba mpuliriza ennyimba za kadongo kamu nsinga kujjamu makulu. Mu bufunze oluyimba lwonna buli omu ayogera bibye nti ab'enganda bakwatagane yes yakyogerako naye mu kumanyagana mumanyi ebibeera mu kumanyagana. Oli mwami Muganda? Oli mwami Muganda? Yes, naye mu bufunze byonna yakizinga oba kiwumbyewumbyeko kyekyo kye yali ategeeza. Mudde mu bika byammwe mumanyi obujjajja bwammwe. Tocha kujjaga kati weyogere kikyo nekojja agenda kumpa ekijje. Simutya. Kojja. Lwangi. Bw'owuliriza Proud Barrister yalina ekifaananyi kyatusigita bavubuka mu kadongo kamu. Kyayogerako kyawukana nekyomanyi? Tekyawukana, kyongera kakasa kyemmanyi. Oluyimba olwo yali akona ku kyali ategeeza ati abantu nga baagala ekiyitibwa reunion, okubeera okumanyagana, abawekika ab'enganda bakuŋŋaana ne babeera wamu. Ekimu ku bibeera mu ebyo abalina empewo zivaayo nezogera ki byezaagala, abalina byezibanja ne zibanja, n'aba abalina ebizibu ne babimalira awo. Era empalana okukiiyagana, okuwalagana n'okukyawagana biggweerawo awo mu kumanyagana nga mukuŋŋaanye. Era nga oli kyava gamba nti Musaayi gwange nsaba twogere. Era mu kwogera ogwakafeero kyankola bubi. Era nabadde jjo ne bisirikirwa ne mugamba kinkoze bubi okuba nti Kafeero ennyimba ze yayimba abaana be tebaziyizeemu ate ffe tuziyizeemu. Singa oluyimba olwo baaluwulira Musaayi gwange baatuulanga bwe yali abagambye baali bakimaze. Anti abantu abasinga obungi abayimbi babeera balanzi. Yensonga lwaki si buli famire nti eba n'omuyimbi. Katonda aleeta omuntu kati nga Kafeero ne wayita ebbanga n'aleeta omulala n'ayimba ku kintu ne mugamba nti kale ekyo yakiyimbako. Kafeero yayimba ku kalenda y'omukwano, abantu tebategeera kye yali ayimba. Yali agazaako okugamba nti bw'obanga ofunye ekizibu tokisanga ku social media. Totuwona kati kimbibiri twana wakisuddeyo dda. Naye yagamba nti oba osaze olutimbe lw'ekisenge kyo nti ate omuntu omu akola ekintu ku supiidi okulumya n'akola n'ebitajja mu kiti kye. For instance kati ojja kulaba abaana batukebere batukole ki nga babadde babyogera. Nkugambira wano beeyiye manda mu mbugo. Simanyi oba okitegeera wekyogera. Omanyi wandyagala wandikola ekintu okulumya ogundi niweesanga ng'ate oyambye muyambe. Kati ababadde balowooza nti bakola ekintu nti balumye abamu ku baana nti si baawaka bayinza okwesanga ng'ate
bebeeraze nti bossi baawo babadde kubadde kulumya oba kumanya mazima nakutegera butuufu bwabi anti era buli lwoba okola ekintu mu mazima gaakyo olina boolumya singa bakeera ku makya ne bagamba nti ab'emmotoka enkadde tebatambula wano wa traffic n'akiteeka mu nkola eyawalewale tejja kutambula era okayisizaawo food truck matofu mwenakubira era nze nakuba ebivuga bya nababi edda matofu waali ekirungi nti nze anti bwemba njogera nedda anti nodda kati nze bw'oba owakana kati lulina bwe nali njogera nti ekafeero nze yajja bwati ne bwati ne bwati nga n'abaana be webali ne bayimbi banne ne bagamba nti gweoba owakana vaayo owakane olwo bundi nababi bampita nakiro nalinaka nga nebase kuba bebiseera nali mujaasi munda nga ndi magi kati bunedda kubira abe mukiibi kuba yali mwana muto abe yali mwana muto kyolowooza nti aba nsinga obukulu tugenda nadabulira nalwo olwewulira basoke musayi gwo ate nno nantabulirwa era temwe mutalowoozanga nti kafeero yali agamba mwannyina onyumisa ng'oyagala puroguramu y'okunyuma kakati eyo bbiri ena music musayi gwange tuli kujjego esookutuza gye tutamanye nga n'emisanvu gyetutangira gituli mu lujja ne tutagyetiba musayi gwange tuli kujjego esookutuza gye tutamanye nga n'emisanvu gyetutangira gituli mu lujja ne tutagyetiba ebimbeyimbe ne bitusenkenya tutudde tuzze mu kulozoolera obuzibu bufuuka gasibu ddala banange tujja okunenya abafu kubasinge nga tunyeenya ebica babakyalina ku budde obutetenkanya ng'omukisa gukyatuli mu ngalo musayigwa saba twogere abeedeemu ebitubuulanya busongasonga obutono ddala tugifuule emisango gy'ekika baana battu twandikutteko tusibuka mu nzikiriza na nnono n'abaana baffe balisangawo nabo baliwulira bye baliteekawo ebituufu anya bibibabuulira tuteeseteese tuli bagamba ki bwe balitubuuza ebitukwatako kati tulina ababitunyonnyola tubatunulako nga bwe tuteeguya bakadde baffe abasigaddewo mubalaba nammwe abatono ddala nga n'ab'emyaka gibaweddeko we bali tusaabako tulikwatawa tusigale mu bulamu obw'ensobi mu bibuuzo nga tubuusabuusa batukoowula tubituddeko twesigayo ani alitutuukako musayibwa sabatwogere olutegeeza kyo to cut the story short barista lulimu makulu ki lulimu amakulu generally yali ayogera ku bika yayimba ku bizibu byonna byonna ebiri mu bika okweraguza nakati yayogera eyakatumba kale katumba oluddala omutu kujja eryakabanga amaka kati katumba yamusanga mu katale alamuza ndiga n'amubuuza kati n'amugamba nti alinaeko ebimukola ki ebimukijjanya kati ono neyeewuunya kale katumba oyo ddala omutu eryakabanga amaka alaba muto okweraguza okitegedde n'ekirala ina pati gye yagamba omuntu waafa si kusaanawo byonna byonna omwami Prince Joe Paul Kafeero bye yayimbako biri mu kudda essaawa zino ate kikwasa nnyo ennaku omuntu waafa si kusaanawo abaana ba Kafeero tatamwe tafanga omwami oyo waali
nze nakolako video ku TikTok abaana ne bansekerera nze naloota ku kafeero ne bagamba mbula okubanga mwagala nnyo banaye siri mu kulimba naloota ku mwami Prince Job Paul kafeero abaana ne bagamba golabika omwagala nnyo naye oli wa ddiini ki oli musiraamu kati nze ndi mukatuliki naye nzikiririza katonda mumanya go kati nagamba abantu nebagamba ninafuna obubaka ku mwami Prince Job Paul kafeero nga addugala he was dirty yakubira nga mukyaafu awunya sigala nga awunya nangulira naye abaana ne bagamba gw'omwagala obubaka obwalimu okuddugala kwe okitegeera yes era jjo twabadde ne ba Ramsey official nabagambye omwami okulotako nga ddugala kitegeeza mwenyamivu tekiriko ebintu mwali mugamba simanyiroza ekikazi ekimusungu waliwo mwenyamivu I don't know why si wa kikakye simanyi lwaki namulotako okitegeera because it was once kati abantu mmwe njagala mutegeere nti omuntu waafa tasaanawo mukategedde yes sikweraguliriza nze siri mweraguliriza but I have told you omuntu waafa sikusaanawo respect ate nammwe abaafiirwa abazadde bammwe mugende mulime kubijja muli wano mubonaabona mugende mulime kubijja mumanyaganye mudde mu bika byammwe mudde mu bujjajja bwammwe okitegeera amadiini yesu weegali nga weegali naye obujjajja bwaffe bwe bwasookawo so respect that murespectinge obujjajja bwammwe nga kafeero we yabagamba nti abakadde bano nga bakyaliwo tulina ebibuzo ffe abavubuka tulina ebibuzo bingi mwami Kagatto alina emyaka 7 alina abasuku alina bingi byamanyi essaawa zino tumubuuza ku mwami kafeero okitegedde kuba waali abaana kati ebibuzo ffe bye twandibuuzizza mwami Kagatto ate abakadde bandibuuzizza kuba abakadde bano abamumanyi bakyaliwo mwami Kagatto waafa bagenda kuddukira waali ate wanaabaawo ani agenda obeera open abagambe nga mwami Kagatto wabagamba kuba ye teyeekweka kugamba mazima kyeyalaba yes kati omwami Prince Job Paul kafeero omusaayi gwange bamuyita kadonkamu n'obwagazi bakadonkamu mu bantu era ebiseera ebisinga ebintu ebituukawo videos tuzira ku TikTok oli omuntu yenna alina bw'abeera mu mbeera nga mulungi oba nga ali mu ssanyu akayimba kakadonkamu eira akateekayo oba ne tugenda netukola challenge kojja Kagatto abaana bano baali bakutuukiriddeko abaana abagambibwa nti bamugenzi bw'ojja okukafeero kati okujjako olwaleero bebankubiddeko lwaleero abaana be bankubiddeko mbadde mbeera munyaabwe nga yaŋŋamba kino naye kati kiri bwekiti mukwalo gwa kafeero kino kiri bwekiti nemugamba ekyo kikole bwoti ekyo oba bwekityo bwe kitambula kikole bwoti ekyo bwe kiba kigenda bwekityo kikole bwoti olwaleero bankubidde naŋŋamba nti abaana bo bamaze okubajjako omusaayi nemubuuza nti bameka naŋŋamba nti nze nsooseeko baffe kuba ekyo era twalinga tukyogera kafeero nga gamba nti nina abaana bange n'abaana anti bwoba n'abaana bo ewuwe eyinza okuba nga eriyo abaana nga mulimu n'abaana bo kati singa ebeerayo abaana ba balista baba babo naate nga bali mu baana bo kati gundi swaza abadde azze nga gundi waali Nagawa Simon waali ne Dube nga bazze babaana bakafeero abaliwo mubbanga lino byonna bigenda mu maaso swaza abadde akutuukirira kubanga swaza tusinga okutegeera abasinga naye nti nze babadde engeri gye babadde mwogeramu nga saagala ayogere nakwogera ate lwakuba nti is unfortunate nti abadde ayogera naye nga nandibadde simukkiriza kwogera lwaki mukkiriza ebintu kutuuka bemuveeyo kwogera wenga kojja Kagatto abadde amanyi siri wa kika kyankima I talk where necessary naliko ne mwami Moses Mutovu sometime back nagamba wale erimu ku bintu ebichallenginga industry yaffe n'abayimbi baffe yeffe obutavaayo kwogera bwe tujja ku interview tetwogera ebyo tetulina kwogera nsi kuyiga na kumanya kikyamu anti ekibi mwe mweguya
nti we naayogera kino abantu bajja kunkyawa nze ate abantu buli lwenjogera amazima lwe bannoonya lwe banjagala nze nkugamba kati nakino nkyogerera wano singa DNA edda nga Swazi tali ku baana ba Kafeero ejja kubanvu ekyo nkyogedde singa DNA ekomawo nga Swazi tali ku baana ba Kafeero Swazi mwana wa Kafeero Simon mwana wa Kafeero era Simon Kafeero yali tannafa yatugamba ndi ye musikaawe kati abalina ekirala bakibeere nakyo nekyo nkirina ne mbuwandiike weyabayi nti bwe bali babaabi olumbe lwa Kafeero ngenda kutugenda bireeta naye Kafeero tebamwabizanga lumbe yes golinako balwabizaawo neyagamba nti ayabiza olumbe aletaddeko musika ate ye yamwegaana nti sikitaawe naganga emirundi egi naliwo emirundi 3 ng'amwegaana n'atugamba nti sebo oyo taata we yali Munyarwanda yali atema bikajjo ekawolo naye ate nga naganga yalinga agende wa mama wa Kafeero najjayo leero embuzi najjayo enkoko nga bitwalira bakazi be naye ate awo yamwegaana n'agamba ye nyina yamwagalako bwagazi oyo omwana nawulidde Nende gyeyita Nende I just laughed oyo Nende bwe balinga n'ekitaabwe era ne Kafeero we yafiira awo bino nja byogera balabanga taata wa naganga ng'agenda ekyaggwe gyagamba omwana gwe bazeekayo atali wuwe mulabanga mu kawungeezi nga tebamanyi kyakolayo ate nagenza okuwulira ngaomwana aleera emukambwe basanze eddagala mu bintu bya Kafeero balisanzeewa Nende yagenze ewa Kafeero nga waliyo bino Nende yali wali ewa kitaawe Kafeero ne tumuleeta ne tuteeka ku kalenda naganga agamba nti taata wa Kafeero teyalinnya ku kalenda okuva wa naganga wali ku poliisi y'Ekibuye okutuuka waliwo mayiro meka Nende teyalinnyayo batandikirawo okugamba olwaleero nti be baganda ba Kafeero n'oli ye taata wa Kafeero bwe bamwegaana Kafeero ne mugamba nti anti gwomanyi nti oli wankima tandika ekika ky'enkima alina Kafeero alina mugerwa bwali ne muganda we omulala nali naye mumagye yafiirayo era oyo yali yazaala omwana gwe bayitanga Nantongo babawuliranga omukyala gwe bayitanga Maama Ntongo omusajja yali amuzaala yali muganda wa Kafeero yali yazaala omwana Kafeero akutuka olowooza yalinga mu myaka emeka 18 around there 17 18 owuliriza ebintu omusajja byayimba nolana omusajja abeerangawo ebintu byayimbako byebiriwo kojja abasajja bano basinziranga ku kyokuyimba ebintu ebyo babanga waliwo kyebagamba you go emotional indeed I'm even emotional kakati watuukanga n'owulira ekintu kati kiringa kuwandiika muzannyo owandiika ekintu ekiva mu kubulamu nowandiika true story kakati oluyimba yali ayimba nga kyali kimukwatirako ddala nga yali yatifuna dda ekyakitaawo omukola byeyekolaakola okumugamba nti siyamuzaala nze natandika okulaba naganga taata wa Kafeero nga sinnamanya Kafeero kuba naganga namumanya 1984 ng'akyatunga ngoye nga mutunzi wa ngoye wakyalaani atungira wali ekizimbe kibayita Temtewo Mpoza walingawo edduuka baliyitanga Nicosia Fashions mweyatungiranga mweyafa nadda wali ku paaka empya wali Fresh Corner Restaurant ya ng'alinawo omukwano gwe bamuyitanga Aston Mpowo yali chairman wa UPC Kafeero yali wa UPC nnyo ebintu bino yabikolanga ebiki omugezi yayimbako kati n'ebiriwo kati n'okuyimba ebiri amanyi bw'oba oyimba oyiiya ku birijja ebiribeerawo n'ebirijja n'ebyo ebiriwo kati ojja kulaba Kafeero nze kyova olaba natuuka ekiseera ne ngamba nti bwe kiba bwe kiti baziikula eki omugenzi kiyinza n'okuba nga okuziikula Kafeero abantu si be bakisipise nga Kafeero yennyini yayagala bamuziikule ayoleka amazima n'ensi etegeere nti kino kyekino natuuse ekiseera nendaba nga si kikyamu twali tuganye ne bannange
era twalina research ne twabadde era ne ku research ku lunaku lwokubiri nangamba naye tubaleke naye tetugendayo kubanze nali sobola kuddamu kutunula kafeero nga bamugye bamutadde wali nali sobola ate obasaamutunulako nga bagenda muziika nali njagala kusigaza kifaananyi kye lwe navaayo bwe yali afaanana nga saagala kumujjukiranga nga afudde era wona kugenda kulaba kafeero nze saasemberako wali gundi yakafeero nga bwe ne bwe mba ntuuka obutuusi ngenda okuwulira nga mpulira ekintu kintudde mu kifuba bwe kiti nga omuntu kati nga ntebereza okutuliikira mu bantu oba ntemu omulanga ki nga nabyo mbyewala kati nembeera eyo ebbali naye mukusaba nakulaba ngaoyingiza obusungu bungi ng'abaana bye bakoze omwezi oguwedde nga ebintu ebyali bibaddewo ku kafeero eyakola ebintu bye ng'alina emyaka 17-18 around there ng'ababirwanira balimu 26-27 nga lwaki agamaanyi tebagamala mu kukola byabwe ate nze siyinza kubeera mwana wa kafeero nemba mwavu singa nali mwana wa kafeero kwezi kati n'olwo oluyimba lwokka nga lwe nnina lumala okugaggawala tewali waayinza kugamba nti oyagala kuwa muntu nnyimba ezo aziyimbe akuweeyo obukadde 5 aziyimbe nga n'agaana kati awo mbuwavu bwandinsanzeewo nga ndi mwana wa kafeero abaana nabali nabanyiigira ate bendowooza nti nenyiiga nga ndaba bavuma bisirikirwa Robina bisirikirwa bwe bulamu bwa kafeero kuba twafuna kati kino nja byogera gwikiiso biki muyise bubi naye manyi Robina tikiyinza muyisa bubi twali tufunye heartbreaks 2 kufuna bisirikirwa nga buli mugenzi gwakwano bagwayaga nga disappointing kati ngoyo eyazala oyo mukyala kati yagenda nogera bamuyita Nasanga sinasuna kati yagenda naafuna omusajja omulala kafeero n'akyuka n'akogga n'atoniwa ne tufuna omuwala bamuyitanga Nabukenya yalinga abeerawo Kajjansi baali bamanyi Kajjansi opposite ne Rivono Night Club abati yabasala twagenda okutuuka wa Nabukenya kiro nga tumaze show ye Kajjansi nga waliyo omusajja yeesibye ettawulo ewaka ate nga nali ŋŋenda nga maze nze ŋŋenda kuba nalina akamotoka kadde nga njagala kavuga nga bukyali ŋŋende neŋŋamba naye kafeero mala kulaba wogenda kusula waŋŋambye yawala kusula wana ti mukyala ali wali tyalwena namunawo mmanyi Nabukenya tugendeyo mala kukola kikulaba wosula tugenda ngenda okulaba nga ndaba ebisiikirize 2 mu nju nemugambe munganda bange omusajja okuyegekereza edinisa tuligula nga mulimu gaayi yeesibye ettawulo kafeero yali afudde tusale magezi netuvaawo netugenda tunoonya tetwasula nange ebyokugenda nembivaako twasula wazzana kati mukyenda omwena ekufuna bisiri twali tulikodinga teepu bagiyita essubi lyampeddemu tulirabireya gyetwali tulikodinga nga tuyimba oluyimba essubi lyampeddemu nga tunoonya atubakingirako oyo muwala yali azze kuyimba naye yali asoma mu Brain Trust yali asoma Brain Trust senior 4 ate bwaba yali azze kulikodinga yandibadde azze kulikodinga nga azze kwogera bigambo simanyi bwokitwala naye nze ŋŋambye yali azze kulikodinga nnyimba bwe yayimba ng'ayimba bulungi mwana ayimba bulungi mwana wattu nemugamba nange muwulidde netumutokota naye bisirikola yafuma kafeero okumala emyezi ndowooza nga2 naye nga tumulemedde kate nga nebisirikirwa gwe tulemeddeko naye ngajja era lumu nemukwatiriza nemukuba mu mmotoka yange nemuvuga nemutwale wakafeero omugenzi ali nnyo omuntu wabakyala yandizadde abaana abangi bwe batyo abaana waliwo bayinza okuba nga bali abagamba ndi baana bakafeero balinga 25 kuba kitegeeza teri mwana ayinza kujja nga oyo maama we kafeero teyabeerako naye I don't think so
kitegese yali yeba abantu yali abagala Kafeero yali abagala naye nga ate talina budde bwabwe gataba na budde bwabwe kuba twagendanga ku show nga simuganya kutambula kuba nze nali artist wa drama tulina system nti wotuka wozanyira totambula kati Kafeero ngira abeera ye manju backstage nanywa ate nga Kafeero era enyimba ezisinga ziyali backstage nga oba shegenda maaso bwetyo twalina ne muwala waffe gwe twayitanga first daughter Ndagire Nabitaka nga amubeerako waliwo omuwala omulala bayitanga Tattu nga ye yakola ku kwambala kwe bwana engoye zonna olina okuba nga wazitegesedda buli kintu kyali kimusanga awo kati mbadde nkyali wali bisirikirwa tagenda aganye ne mufuna lumu ne muzebirati nga nange sirina bigambo neya nkulaba ne mutwali era nakkiriza ne mutwali wa Kafeero neguseka simanyi kati okuvolo nabeera mukwano gwaffe nafukira ddala mukwano gwaffe naye nga buli lunaku lwanvuma ntinonera mu kamotoka manyi twavuganga nga alaba wansi byetuyitako ngenda mubaleetera ajja kuba nyinya gundi kazidde ngenda mukuleetera wano akubuulire buli kimu ekyobutazaala kino Kafeero azaala n'ebisirikirwa azaala naye dokita yatugamba nti yali kibayita low sperm count oba ebeera lo agamba naye ate n'agiteekamu omwenge mungi dokita n'amugamba nti tekerawo omwenge nga naffe tetulina bwe tugumugujjako ate nga yali afunye eddiiru y'omwenge nga bwe tubeera wabeerawo kumpi akamotoka kalamba kali awo gwe bamuleetedde era eyo ddiiru bisirikirwa yazireeta kyova olaba nze ngamba abantu abazanyira ku bisirikirwa ku Kafeero yaleeta ddiiru yali aba yabukadde nga oba 45 oba 5 nazireeta naziteerawo Kafeero nti batuwadde sente zino ogenda kukola nga kino n'akola n'eddiiru endala mu MTN n'akola proposal ne batuwa sente mu MTN yali mugezi nnyo nakati akyali mugezi nnyo n'akola ne gundi endala proposal endala ne batuwa obukadde 65 mu luyimba dipo naziggala abaana nga bamunafuya nnyo bannange ani banabaana ate oba baana ate nse njogera n'abaana abo bajega era waliwo eyayogera emanyi tebafuna sente nendaba omujega awedde emirimu ne mugamba gwosula kwa 5 ku 10 Kafeero ennyumba ye eriku eka 20 ebintu byoyo atalina kye yakola babitundidde emyaka 19 babitunda gwe nga wafudde 5 ku 10 bagitundira wiiki mmeka yewera simanyi kati nga nawe oddawo nze kati abamu abaana baba bajerega nseka kati oli yali ajerega Dani Mugula ali ku eka 4 nabeera ne Dani Mugula kuva 7 nga tuli awo nga ali awo nakivo sauli yako original sauli yako weri nga walina flat nga nze nsula wali opposite ne mini price Dani Mugula bwe yatunda eyo n'agenda eri anti tetulina yalowooza nti bye bakoze babitwala ku katebe kwe banaakugobako nti wano si wootuula Oladde nandibakooya omwana wange ogenda mu bufumbo bwongo omuntu oladde nagusose mwanange nyamba buyambi otereera obeeyo ufumba emirembe mu mikono gy'ensuwa yange momwetadde otuzo otutono kalamata wejjanga monosonsekanga olwendo oladde nangaosenako otulala ng'onywako otulala n'obatika simanyi oba otegedde ensonga kunnyonnyola bulungi ebintu ototegedde ng'oŋŋamba awo ng'aziramu sirikutikka emidiba ogende ng'omutendeke ng'ogenda ng'eyatuuzibwa ng'ofumba fuma ekigambo kusagasagana ekyakulabirako eyumba nno ng'omutendeke ng'ogenda ng'eyatuuzibwa ng'ofumba fuma ekigambo kusagasagana oba ekyakulabirako eyumba nno tulululu awo ani yali atugamba gyonedemu n'akadongo awo yali atugamba ki
muntegerayo ebintu muntegera yange ey'ebintu intro kati intro yokayoka yasooka mwebaza bambi emisomo omwana yasoma bambi yasooka n'abikkako amakulu amakusike gali eri maaso ate tujja kati mwami Kafero yali abuulirira omwana ono yali agenda mu bufumbo omwana we gwe yakuza ng'amubuulira era abawala bonna bambi abanaatera ofumbirwa kati nganze bambi tweweyo tuwulirize nnyo Boladina kuba byonna sengawo byatasobola kugamba kubeera open nabyo mwami Kafero yali open nabyo mu kayimba ako ebyokweraguuliriza abaana ku social media batunda eddagala egganda awo beeraguuliriza nti ate kano okateerayo omusajja nti kiba kirala naye baganda bange ebintu ebyo tebikola kambagambe omwami Kafero yasigala bagamba musigale nnyo munywere Katonda lyekkubo naye ebintu by'okweraguuliriza nti omusajja omuteeramu kano balina n'akantu akaggalandako ke bateeka mu mmere z'abantu ekintu ekyo kibi kye mukola it is very bad si bituufu ate temujja bifunamu mirembe bonna ababikoze tebali mu bufumbo batunuulire obalabe engeri gye bafaanana bonna ababikola abaami baabwe mubeere bagumiikiriza abaami ab'omwami abaana b'omwami obalera ng'ababo banirize omukyala gy'oteeka yabatugobezza kyeyayogedde kyabadde kikyamu omwami oba omusanze n'abaana ababe n'akufuna ng'alina abaana it is very fine kuza abaana maama owange yakuza bakulu bange bonna okategedde si musango mukuza abaana b'abasajja bammwe abaana abo bajja bayamba I tell you ate mulekerawo bateekako emitima emibi mulekerawo balogaloga muloga abaana b'abajja bammwe naye kyokola munno kidda tekisobola kudda kati naye kijja kuddeeyo mudda so mwagala abaana b'abaami bammwe oyagala omwana w'omusajja kitegeeza nti omwami omwagala but stop pretending abaana mubagale mukyala Joanita Kawalya kyeyayogedde saakikiririzaamu yes saakikiririzaamu abaana b'omusajja obaagalanga wabanga ze n'abaana be nga mukwataganye naye ate mubakuumire eyo gye bali omwami asobola bakuleetera n'agamba njagala obakuze nazaala abaana nga sinnakufuna kati gwaliwo njagala bakule bumu n'abaleeta ate ogenda bagoba nga omusajja omwagala ate bwaba abazadde nga muli mwenna waba abazadde bali n'abakuleetera lera ate kirina gwabanga abaweerera ng'abalabirira lwaki mba sibalera abaana b'omusajja yes nze maama wange yakuza baganda bange bonna n'abalira lwaki nze mba sibalera nze omanyi omukyalo oyo gye bamuzaala manyiyo era babazaala abaana 17 naye bonna baali bamauma waabwe 17 ate ne taata we era nali mumanyi kuba twakolako naye anti ebyo byayogera infact mutuufu obutabakuza kuba ye abaana baba tebazze wa Joanita baba bazze waabwe kati ne Joanita alina ewaabwe era nze abange nabazaayo eka babiri ennaku gye bwavaako mwaka guli mukazi nabuuza nti ate bano nebagamba nti bazze waabwe wano waabwe kati nebagamba muje tumale okugenda okugula ebintu bwe twamala okugula ebintu abaana buli omu nemugulira ice cream nebagamba kale buli omu agende wa taata we era bonna bagenda wangeka kati nga nentunuulira omukyala ye nti gwe bwe ngamba okugenda olemu wa taata woddawa kimanyi nti abaana oba baleka wano n'abaana bo boolowooza nti babo ate bo basigalawo nga baganda baabano therefore emirundi nga 15 obukyambwe naye omanya nti nze saamunenyeza oyo omwana nti tayogerangako mu public kakati bw'oyogera mu public omulundi ogusoose ate Joanita ayinza okuba nga yakyogedde kusanyusa gwe yabadde akola naye program ng'amanyi byayagala ebyononese naye nga yakyogeza Tony nga ogiraba era keva munda anti ne bwena beeva munda abaana omusajja baana abazadde bajja kuba baana baganda b'abaana bo kati nga gogamba nti baana bange temubanga ne baganda bammwe ate it's unfortunate nti Buganda ekozesa Joanita ng'omu ku bammenta b'abaana ba Buganda kati nga byo byagamba abaana ba Buganda mu kisaakaate
tatambula fena kankisiko nakolwa diwane ko jaka gato side walini ne ba proud barista omumbeja ina yakangesiko nakolwa mu evening cruise na chikazi zino zitambudde kwate kuni bili ya kusimio yakamnyenye 238 kamnyenye 5 kadala nga sina genda mulango baba kama wange proud barista waliwo wano omuntu ambuzize ekibuuzo wali tubulize proud barista Kafeero yayimba nyimba nyingi bimba kiro agamba nti no yayimba era bimba kiro yayimba logama wano wale wankwatako nnyo mu nnyimba zonna omwami Prince Job Kafeero ze yayimba ziri 3 ezaali zinkutteko umutima olusooka lwensinga okwagala abantu bayira endabika nalubatamya musaayi gwange oluddako baluyita nantabuulirirwa then nebbula ddina ebbiri ozitunyonyodde olwabakati olutunyonyodde nantabuulirirwa sinabaddu banyonnyola waawali ekinyusi mu luyimba olwo kati ewali ekinyusi yali ndowooza yali ayogera ku mukyala we gwe yalina kati omukyala oyo gwe yalina ng'atandise okubalaata naye mwami Kagato waali ekyo ajja kitugamba naye nze mu ndowooza yange it was a true story era okuba yayimbanga ku bintu bituufu alabika yalina omukyala gwe yayagala naye ate omukyala natandika okudda mukola ki nedda sorry yalina omukyala gwe yali ayagala mu kulowooza okwange naye ate mukwogera mu kuyimba yayimbani yayimba muwanyinaze we okategedde yali musajja musabisi wa bintu nze mu kulowooza okwange wemba ndowooza nnyo that is what I think yali ayogera ku mukyala we kubanga ne waba mwanyina woba olowooza nnyo nga nze waba mwanyina tosobola kumanya nnyo bya buziba okategedde kuba waliwo ebimu mwanyinazewo waba afumbiddwa bikatwekisize byotasobola kumanya naye engeri gye yabisabuukululamu nze mu ndaba eyange alabika yali ayogera ku mukyala we okuddanga amatumbi g'ekiro ng'atamidde n'obubiina bw'abakyala okitegeera ekirala mpozi mukakuba ensooka ekirala kali wali akalala we yagambira ekyo yayongerako n'agamba nti kukyoba kati teri kibinga kwalula mwana musaayi mwatavanga n'agamba nti bakuteze olubba akaana ne kakufaanana kati era mujja kulaba nga bagira bawogera ku bantu amufaanana nnyo mwana we kakati nno nze nkugamba kino gwe yali ayogerako kati kanja kyogera abalumu abatakyagadde kijja bayisa bubi yali agamba mukyala we gwe yalina olaba wendi omugezi eyo yemu ku gundi ku heartbreak gye yasooka okufuna era omukyala oyo oluyimba olwo lwagenda okufuluma nga agenze kati gye yagenda alina abaana 5 naye n'omusajja era yatubanja ku mwana we iyo musajja yabanja ku mwana we naye byembi omusajja oyo yafa ndoza last month emabega kawo yafa omusajja oyo kati omwana bwabanga akyali gyali ajja kubanga omwana anoonya ewaabwe ne bwaba anti era ne bwajja aba teyereese abaana bwe banaaba bazze DNA ekyomukiso kyekimu Kafeero ebyo bye yabadde ayagala n'avaayo bwe bamuziikudde mumulowooza nti okupika ebyo byonna n'abaana nabo nga beesuddemu jjulume nabo bagamba tukole kino n'affe ababadde nga baganya abalowooza nti kibi naye bwe twejjukumu ne tugamba nti wa bamuziikule kino kikole ki omukyala n'agenda yazaala abaana bana bazze ababe bajja kuvaako abaana omanyi olisooka newebuuza nti Kafeero wa kika ki yeddira ki lwaki tebamuziika bbira ate nja kugamba waliwo ekintu kyenyinza okugamba nti Kafeero taata we alina ebintu yali agamba nti yekitaawo ate n'amwegaana era yamwegaanira ddala nnyo n'atuuka n'okuddira omwana we baali balaamidde obusika senga wa Kafeero bwe yali alaamidde n'amuggyako ebintu omwana bamuyita Nagawa bawali awo Nakabago ku luguudo lw'Ebugerera awo ng'okyamidde mukono yagamba nti omwana Kafeero omwana gwozadde nga bw'ali Nagawa yansikiranga awo taata wa gundi n'ajjayo enjala nga bamaze okukwasa ebintu babiwadde omwana
najja enjala ndi Kafeero sinze nkuzaala omwana utayi tusobola kusikira ki mwanyinaze owange yalina okusikira mwanyinaze era ebintu nabimujjako ne mwanyina namusimayo wali enakabago namutwala ebbira ate yali asiramuse nga omuntu musiramu tasimula malaalo takyusa bijja kati byatulaga ebintu bingi nnyo Kafeero naŋŋamba ndowooza kati se olabye kye nali nkugamba nze nno nga muwaliriza nti atugendeyo muzadde ayinza okuba oluusi alina ensonga lwaki ayogedde ng'anyiise era twalabira ne bwe Kafeero bwe yafa n'asaba ebyuma byonna n'abisaba nti abyetaaga bya mutabani we ate bwe yeegaana kyokka bwe yafa teyagendayo wadde okuziika teyalinnyayo ate okuwaliza ebyo byonna bye badde bagira babadde bagala kukola byawongo babadde batandika dde obikola ebyawongo tewali abadde takimanyi ne chairman ku kyalo wali mwami Kasuma gwe abadde abimanyi nga yajjanga ekiro era kati ono wabadde we yabadde ayagala okubikkirira agamba mbu twasazeeyo mugita twasazeemu kino omusajja ze kati okwogerera nettira ddoboozi lwaki okutwala ebintu engeri gy'olowooza gwe neseegonyoza muliro genda kune sitani yakusanga wa seeno gy'olabeka nudda amaaso ugambo nobeero omusajja eno majimba ze yayimba essaawa y'okuzaawa natya nnyo Kafeero yali ayimba ennyimba nyingi ez'okufa ayimbye essuubi lyampeddemu ayimbye walumbe ezaaya ayimbye essaawa y'okuziika kitaka naye olwo oluyimba essaawa y'okuzaawa ate ne balyoka bongerako olwo gundi tulabye n'obulamu buno bwa Kookoonyi bwe yayimba ebigambo byeyayimba byonna era nti ebintu byonna bigenda bitwalibwa abatamanya gye byava n'okuba nti engeri amakaago gye gazindiddwamu n'ebikoleddwamu so Kafeero was a prophet. Indeed, he was a prophet. amazima ga Katonda kosinga bataddemu nnyo amaanyi naye abayimbi betumanyi betumanyi ngamba kati bano balaba upcoming pozi nga bataddemu amaanyi mu nnyimba zaabwe ng'abaami bano bwe bawa obudde ennyimba zaabwe nga nabo bakiwadde obudde ng'ate basengeka ebigambo ng'abaami abo bwe babisengekanga. Mulimu mwami Basudde, mulimu mwami Paul Kafeero ne mwami Sebatta. Ne bayimbi bakadongo kamu. Ne mwami gundi yayimba oluwombo lwalimu mwami Dani Mugula. Naye waliwo n'abalala abayimba obulungi kadongo kamu. Yes, mulimu abalala naye abo be basinga. Kati nga bw'olaba Angel Sekandi. Mwami Angel Sekandi. Angel Sekandi ojja owulireko ennaku zino ennyimba ze yayimba tibanaya enju ya Kafeero ebadde ki. Akugambye nti olumbulege lw'ekibuga Kafeero oyo Angel Sekandi yeyiya ne Movia yalima ne Kampala mu kkooti era ndowooza ne sawa y'okuzaawa mulungi nnyo anti era Kafeero yatuuka okubanga bw'ayimba naye ku teepu yayimba ennyimba nyingi zazayimba kati bw'aba ayimba kino si kyangu kyakubagamba oba olowooza Kafeero yayimba watandika bw'ati era oyo bw'aba yayimba nti tuba tetulwaza katinko era naye nalwo yaluyimba oba ndowooza yayiya n'ezzadde ly'ekikweno ate musajja nga omuteeka omusajja nga ajjawo essaawa zino walukagga nti muyiiya mulungi nnyo era yali olw'okuba nti yali inspired by Kafeero ennyimba yero omuwulira bw'aba ayimba
ibi mulungi naye Otiba Kafeero balina ekizibu balina ekintu kimu nze kyempita ekizibu nti tafulumya luyimba nga tayise muntu jangu owulire nina bintu bino naye roza binatambula biyinza kugenda bitya that's why nze nabeera nnyo mugundi ya Kafeero omulimu gwange ku directinga music nga tomalaga kubira mu bivuga nti kuba kino nakyaga no twatuuka n'okussa chorus mu nyimba za Kadongo Kamu era okutandika twatandika okussaamu chorus n'ebisirikirwa mujja mutegeera nina ebibuuzo nga bibiri mangu mangu nga sinadda ba proud barrister Mr. Semakula akwatagana atya ne Kafeero omugenzi agirawo mu kifaananyi omukwano gwajja Kafeero yayagala nnyo Misaki ng'akubye oluyimba olwo njagala nyimbira omutanda kuva olwo teyaddirira noengeri gye yali ayimba mu Misaki ng'ennyimba ze temuli luyimba lwakupakuka ng'ate Kafeero yegundi ye test ye nagamba naye omwana oyo tumanyi nti ayimba ate bw'oliwulira ennyimba zinaamakono ate bwezigamba ku gundi ate ye takyazaagala Misaki naye ng'awulira ayimba bulungi ate ebigambo enjogera ya Misaki ne Kafeero teyawukana ebigambo yawe era Kafeero singa yalwawo nga bakyalira Misaki bweyandigenza okuvaawo nga Misaki ayimba nnyimba nga za Kafeero ate n'omwagala yamwagala nnyo oyogera ku Kafeero Misaki n'ayagala omukaaba ate n'amwesiga nnyo era be bamu ku bantu be yateekawo okulungamya ebintu bye nedda biba tebitutabuse kutabusa abo abaana bajja kujja gye tuli baddemu bakkirize nti twali mabegawo kitabu ajja bagamba mwemulowooza yafa okufa sikuzaawo sijja kwogera gyobujja enyimba z'omugenzi ngejozita oluyimba luleke nga bwe luli mulekerawo onoonyeza content mu nnyimba z'abaami abo mbegayiridde yes mukitegeera respect ennyimba ezo kuba ezo ennyimba omanyi oyo Nyombi Tembo sebo Honorable Nyombi Tembo abo be bavubuka be twali tuzannya nabo era oyo yatandika ekibiina bakiyita Lungujja Dramactors nga tuzannya drama naye Honorable Nyombi Tembo naye kali alina enteekateeka ey'okuzza Kadongo Kamu era balina n'ekivulu nga 11 balina dina nga 11 bamuze namulaba nga akyalidde ne Hadija Namali nze Honorable namulaba kuva nga asoma lubiri SS so mbadde mugobere ate bwe yakoze ekyo ate ne mwagala nnyo era musabira agende ng'azza ebintu ebyo nga ebikadde bibaddewo ne drama amuzze kuba yali wa drama
lwaki tayingira mu drama n'amuzza Honorable Nyombi Tembo sebo gye tuli abadrama abaali naawe mulungujja drama kitazi nze ndi wa Negro Angels nze mutabani wa Nsubuga Luntamye gwe wali obuuza sebo Kale guys, we come to the climax of the show. Oye kujjaka gato buli kimu teri kyatamanyi. Nina bye simanyi. Sajja wa bwino. Jana munana obeerayo buli Sunday. Buli Sunday mbeerayo okuva ku makya ssaawa emu paka ssaawa 4 mu program Alive and Kicking. Tuyaze. Nange bwetyo sebo. Assalamu alaikum. Ntumire ku bantu ba. Tumirayo. Tumide. Omu. Ewodde kugeza.